ya Red Zone TV nga bulijjo sebamulidde Patrick Nzemberawo ngamba weereza kakati waliwo amawulire wano genjagala okuba ngamba wa mwabagoberera Red Zone TV nakugamba buvunaanyizibwa bwaffe okuba nga tukuwa breaking news okuba nga tukuwa amawulire gonna ge wandyetaaze okuba nga omanya bw'oba obadde omanyi ewali plot 180B Akibua Road mu kibuga Kampala ekyo wenjogera ku ekyo ndowooza kitegeera bulungi nnyo ebeera embassy ey'eggwanga erya Norway mu ggwanga Uganda. Embassy y'eggwanga erya Norway wetwogerera nga yasibyemu dda ebyanguwa okuba nga efuluma eggwanga Uganda. Ndabyeko abamu ku bakungu ababadde batuula mu embassy y'eggwanga lya Norway mu kibuga Kampala. Omukungu amanyiddwa nga Anne Christine Hermansen ono nga yabadde ambassador ow'eggwanga erya Norway era nga abadde yakateekebwako mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi omwaka guno ogwa 2023. Abadde avunaanyizibwa ku nsonga ze bayita Councillor and Deputy Head of Mission abaabogera ku Norwegian Mission in Uganda ayitibwa Ole Reidar Bagum. Oyo naye mulabyeko nga y'omu kubasibamu ebyabwe. Waliwo omukungu omulala amanyiddwa nga Ole Martin Boy, Councillor Head of Administration and the Consular Department. Justine Lelon, First Secretary and Head of Corporation. Sarah Ngonzi Bwoha, the Ambassador's Personal Assistant. Andrew Mwesigwa Byarugaba, kati nno bano banna Uganda. N'abalala be bamu ku bakungu abalabiseeko nga batandise okuzinga obwabwe olw'embeera. Bigambibwa mbu embeera eri mu ggwanga Uganda eyinza okuba nga etabuse, eyinza okuba nga tetegerekeka, ereetedde abakungu bano oba ereetedde gavumenti y'eggwanga lya Norway okugamba nti naye mu ggwanga lya Uganda tukyetaagayo ki bannange. Embeera gye sijja kubanga nyinyonnyola eyinza okuba nga eviiriddeko eggwanga lya Norway okuwithdrawinga oba okushuttinga down embassy yaabwe mu ggwanga Uganda. Red Zone TV kwoli sebambulidde Patrick Nzenga kuwa nakugamba agajja genkuwa ebimu ku bye twasomodde ebyabadde mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa akawungeezi k'olunaku olw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwe nnyini lwabadde lunaku lwakutaano. Ekiwandiiko kyafulumiziddwa nga kiraga nti eggwanga lya Norway lisazizaamu embassy eri mu kibuga Kampala oba mission yaabwe mu ggwanga Uganda. Era mu kiwandiiko nakubiddeyo ebimu ku bigambo ebitonotono ebyafulumidde mu kiwandiiko ekyo eggwanga oba gavumenti y'eggwanga erya Norway kye yafulumizza n'ekiteeka ku mmeeza nti bannange tugenda kujja abakungu baffe mu ggwanga Uganda olw'ensonga ezitali zimu. Kakati wano ku Red Zone TV ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti buvunaanyizibwa bwaffe okubeera ng'amawulire nga gano gakutuukako mu budde awatali kubaako nsonga yonna gye tukubikkirirako obeere nga naawe amawulire ogafunira ddala mu bulambalamba bwago ne ŋŋamba ekiwandiiko kino nja kukibbayo abantu bange nja kukibatwalirako bajja kuba nga bakiwulira. Red Zone TV kwoli ekiwandiiko nafunyeyokko ebigambo ebitonotono ne ŋŋamba nja kubireeta wano. Ebimu ku bye nafunyeyo bye bino wammanga. Norway is currently undertaking structural reforms of the foreign service. As part of the reform process, changes are being made in the diplomatic presence abroad. Concentrating and consolidating is expected to be better serve Norwegian national interests and to increase the effectiveness of Norway's international engagement. This means that Norway is scaling up its presence in some locations. The consequence is that painful drawdowns must be made in other places. N'ebigambo ebirala ebyawerekeddeko naye nga kiraga nti ensonga ezitannyonnyoddwa
ensonga enneekusifu ez'enjawulo ezaaviiriddeko eggwanga lya Norway okuba nga ziyimiriza enteekateeka zaazo oba ziyimiriza puroguramu zaazo oba nga ziggala ekitebe kyabwe ekibadde kisangibwa mu kibuga Kampala, baamaze dda okubeera nga bakiyimiriza. Era we twogerera singa ekiwandiiko kino kifuuka official, eggwanga lya Norway terikyayina embassy mu ggwanga Uganda. Oli ku Red Zone TV gy'obirabira gy'osinzira okuba nga gy'obirabira, olowooza kiki ekiddirira gwe nga gwe atulaba ku Red Zone TV? Era bw'omala okulowooza ku kiddirira olowooza kiki ekiri emabega w'ensonga eno? Ki ekiri emabega w'eggwanga lya Norway okuba nga lyakkiriza oba lyasazeewo oba lyawaliriziddwa okubeera nga liggala embase yaabwe? Kakati nno simanyi lwaki saagala muntu yenna abuusebuuse mawulire gano ge mba nkuleetedde. Omanyi ffe tuleeta amawulire naye ate waliwo ensonga lwaki tuleeta amawulire agamu. Norway yategeezezza mu kiwandiiko kyabwe, Uganda is a long standing partner to Norway and the excellent bilateral relations are highly valued. Ebimu ku byabadde mu kiwandiiko ekyo ebyo bisuubire mu kintu kyonna oba mu kitongole kyonna ekiri international okubeera profession balina byogera ebyo, naye waliwo ensonga eziri emabega ze batajja kuteeka mu kamera. Embassy eno ebadde erina emirimu egy'enjawulo gyekola eri bannayuganda n'abantu bonna abasangibwa mu Uganda. Embassy ebadde eyambako bannayuganda abatambula okugenda mu ggwanga lya Norway. Embassy ebadde eyambako bannayuganda abadde baagala okufuna obutuuze mu ggwanga lya Norway. Ebyo byonna gwali ku Red Zone TV njagala obirowoozeeko, kubanga we twogerera singa ekiwandiiko kino nga bwe nkugamba ekifuuka official, nkugamba oba njagala okutegeeza amawulire gano nti ebyo byonna bigenda kuba bituuliddwako. Red Zone TV kwoli njagala ofumiitirize nnyo mu mawulire genkuwa, njagala ofumiitirize nnyo mu breaking news zino zemba nkuleetera. Ekitebe kya Norway mu ggwanga lya Uganda kiyimiriziddwa. Abantu bonna abadde bafuna services omuli okufuna passport, okufuna visas okubanga bagenda mu ggwanga lya Norway, ne bannansi mu ggwanga lya Norway nabo lowooza ku mbeera egenda okuba nga eddako, era lowooza ku mbeera ki ebadde emabega w'ekintu kino. Norway ggwanga lisangibwa mu Europe era ggwanga ddene nnyo, era lyerimu ku mawanga agabadde gavujjirira Uganda mu mbeera ezitali zimu. So kati eggwanga bwe lityo bwe lisalawo okuwithdrawinga mu ggwanga eddala naddala eggwanga eryavu nga Uganda, nze nkulayirira wateeka okubaawo embeera eyeetaaga okunnyonnyola. Norway eggwanga gagga era lisangibwa mu lukalu lwa Bulaaya, lirina borders n'eggwanga lya Sweden, lirina borders n'eggwanga lya Finland, lirina borders n'eggwanga erya Russia. Wali ku lukalu olwa Bulaaya gwe munnange ali ku Red Zone TV. Ensonga zino oyinza okwagala ozimanya, era bwe kiba kisoboka nja najjukuteerako ku maapu awo, kubanga nakugamba Red Zone TV empeereza yaffe si ya bulijjo. Eggwanga lya Norway amawulire, nze nno mmanyi amawulire gano ga nkizo, simanyi gwe agawulidde ogatwala otya oba ogenda galowoozaako otya. Eggwanga lya Norway liriraanye Sweden, liriraanye eggwanga lya Denmark, liriraanye eggwanga lya Russia, liriraanye n'eriyanja erimanyiddwa nga Norwegian Sea. Ate ng'eno wansi waalyo ye wali amawanga amalala omuli Belarus, Poland, Germany, United Kingdom ne Ireland. Naye amawulire genjagadde okuleetera gwe munnanga ali ku Red Zone TV geego, simanyi oba onaafunamu kyofunamu, naye
bw'obanga olina kye weetaaga okubuuza kiteekewo nja kukikuddamu kubanga kano kabadde ka breaking news ate nga katonotono. Wabula era nga mmaliriza njagala okwongera okubajjukiza abaagala okukolera abantu bammwe ezi surprise. Oyagala okukolera jjajjaawo surprise, oyagala omukolera Christmas shopping naye ng'oli bweru wa ggwanga oba oli Kampala naye ng'emirimu mingi, osobola otutuma Red Zone Group ne tuba nga tukukolera omulimu ogwo. Enamba y'essimu yeeyo 0756081795 ne tuba nga tukukolera shopping wo, Christmas shopping oba birthday party, byonna osobola obitutuma ne tukutuukirayo. Eyo yonna gy'oyagala bituuke ne tubikwasaganyiza bulungi nnyo. Oyagala kukolera mukadde ali mu kyalo Laakaayi ewa Kinyamatama, ali mu kyalo Kasese, oyagala omukolera surprise eya Christmas oba birthday oba akakolokolo konna, oba embeera yonna ng'oyagala mukolera shopping naye nga toliiwo ate nga wandyagadde okimukolera, toweesiga baŋŋanda. Red Zone TV tubeerawo ne tuba ng'obusonga ng'obwo tubukwasaganya, byonna tubikolera era tubikola live, naawe obeera obirabako. We tutuukayo ne tumukuwa ku ssimu ate ne tumulekera ne t-shirt yaffe. Webale kubanga otambudde naffe, mwebale kubanga banne nga mubeerako, atanaba kubanga subscribe nga nyongera okujjukiza kirira wansi olaba ekigambo subscribe kinyigeeko kwate ne kade akaka notification obere nga tomissinga nsonga yonna. Amawulire g'eggwanga lya Norway okubanga ga withdrawinze obanga ga shuttinze down embassy yaabwe mu ggwanga Uganda, weetaaga okubanga ogafumiitirizaako nnyo mu mbeera gye sijja kusobola kubanga nyinyonnyola, naye ggwe gy'oli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabidde, gy'osinzira okubanga gy'ogawuliridde gye gakusanze, weetaaga okubanga ofumiitiriza nnyo ku nsonga ng'ezo. Red Zone TV nga bulijjo Mambulidde Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza bwetyo bwe tutambula, mwebale kubanga mutambula naffe ebbanga lyonna. Nkomawo n'amawulire amalala, nze mbeera nsaka buli agajja nga ngaleeta, buli agajja nga ngaleeta, buli agajja nga ngaleeta. So kati kiri eri ggwe okwekuumira wano buli ka updates konna akagwawo n'obeera nga tokamisinga. Red Zone TV tuwaayo okubaweereza awatali kulekayo nsonga yonna.